Ngolora byeko TV eri smart. Ekoleki. Njogera ngevayo. Totulimba naawe kati Jojo maina akanyi tadi kuna amatala banange mpita mwa miteira ate yo muzungu talimba mpita mwa miteira yogere vyo tulabe kati kala abantu babike mitima kati nagamba ki kamuyite kanzikirire katuli abantu bayabike mitima Ukani na TV yange na kajibula sole nete vanga wadde mu deal o TV so ko jite ko tulala kazi no tusimbe tunema kali lero and I'm telling Kabata that my yeah Kabata him and I'm telling him I'm telling him that my video my TV is smart in the bedroom. He doesn't believe me. Can you come and show him? But you're going to do the voice activation? Yeah, I'm going to do the voice, yeah. Katolaba, twambuka. Guyajja mabega wange sagala ogambe nti no Jojo huno emikono gyange gigino sagala mutandike kubanga jina gambe alimba katwamuse ekisenge guyajja anzijirako. Come in. So, Linda ko. Sawa kutusa nnyo kati ngenda kulaga. Now, eno kino kisenge kyaffe. Ngenda kulaga wano TV gwevayo. Abankole ntya Linda ko ango ki. Okay. Ngenda kulaga ango gyevirayo. Kino bwentula. Tunule side ki. Tunula wano. Nyagala sagala kwa guno omukono gukutte simu. Guno omukono gukutte ki? Gundi. Kati nyagala sagala mugambe nze ndino nalabya abantu abakayana kale. Kati ngenda kwambusa TV. So what we're going to do, we're going to put kati wamenya kula TV yange eri muno mu kitanda. Awasimu tekebigere. Esi saidi yebigere. Yes, eri musaije ne yebigere. Kati ngenda kati ekitanda kitandikira wano ne kigenda paka eno. Kati ngenda kulaga TV eri wali ku kitanda. So ngenda kulaga voice activation, okay? Ulira. So Taylor house, TV out. Tunula. Tunula. TV. Ngizeyo omakuzanyira ku kafilimu. Ite yako irage muko katini. You want me to show something? Okay. Taylor House homepage. Playing in just his second game. An incredible steal and pass from Holiday. Ochakayana. So yogere te wansi. Njizeyo? Kati wemba nkoyo giraba nga njizaayo. Taylor House TV down. Hiyo njizaayo giraba bweddayo eddayo ekyazannya egenda kweggala. Okayana ki